Sisenyo DJ Mwabale kujja Mwabale kwagala Mulongo Bajere kabale bugonzi Mulongo Babirye SAALA DJ saba nyongereze ku muzindaalo guno ababasimu bifaananyi biwedde umbrella zonna ku ttaka ketonye oli ku Star TV program Kkooti YAMAKA Mulongo Babirye SAALA n'emanya gange osibye otyeyo mukwano gwange nekwebaza emirimu gyonna gy'okozeko olunaku lw'olwaleero gwe bitatambulidde bulungi togwamu maanyi togwamu ssuubi inshallah ate bijja kutambula bulungi ayina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo alaba Star TV n'ali wano olunaku olwaleero programu Kkooti YAMAKA buli lwakutaano ssaawa 4:30 ku Star TV kwokka eddibwamu buli lwa Sunday ku ssaawa 6 paka ssaawa 7 twongera okwebaza mikwano gyaffe aba Petroleum Jelly be bateeka ssente mu Kkooti YAMAKA twebaza mikwano gyaffe aba Shanta Beauty World wakaliga katale k'aba veterani twebaza Ben Phones and Accessory Center ku mulyango oguyingira mu wino olwaleero tuli mu kasaawe kasendi ewankulukuku saba abali wano twekubire mu ngalo olw'okujja obulungi bw'emutwe nange neneebaza Mukama Katonda olwa Uganda yonna okunjagala siina gye ndaga abantu be batajja ate neebaza nammwe abatasobodde kwebaka ne mulinda Kkooti YAMAKA Omukama Katonda abampeeremu ekisinga obulungi kati omulamu katono nnyo n'oluvannyuma tukomewo okyali ne Petroleum Jelly ekizigo buli muntu yenna kyayina okwesiiga oli ku Star TV program Kkooti YAMAKA Mulongo Babirye SAALA gemanya gange nyongera okwebaza mikwano gyange mwenna abali ewankulukuku ate n'okwebaza mikwano gyange mwenna abalaba programu eno ku YouTube abatali mu Uganda neyanziza nja batumirako mpola nja kufuna obudde amanyangako polole mwena nja batumira abali mu nsi ez'enjawulo tweyanziza nnyo tweyanzeege olwaleero sibyo kyano taata Mulongi mama siyote mama. Mulongi sebo. Ono omuyita otya? Mwana wange nyabo. Mutabani wange. Tukendeeza amaloboozi ffenna tugenda kulaba bahajjati awo kiki ekigenda mu maaso? Ayimiridde kulaba nedda tutuula ffenna tujja kulaba mikwano. Amannya gwani taata? Kaweesa Asmani. Mwami Kaweesa Asmani. Batolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ono yani? Bamuyita Kakoza Abdu. Naye atutolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tata muviiridde wa solido microphone yange eri wansi. Tuvudde Masaka Essenyange. Masaka Essenyange. Twasuze wano. Nyabo. Ewaka okola mulimu ki taata? Nyabo ndi conductor wa Costa Kampala Masaka. Mwebale kupakasa. Alhamdulillah. Nsonga ki eyakusuzizza wano olwaleero? Maama ensonga eyansuzizza wano omwana wange oyo alina maama we? Alina maama we. Gyali ewaka? Gyali ewaka nnyabo. Webale kujjanjaba mwana otumukubireko mu ngalo. Omwana ono obulwadde bumazeeko emyaka 5 n'ekitundu. Yali akola ebigezo bya S4 Masaka Parents n'atandika okusuula peni mu bigezo omwo bw'atomera desike bw'atomera abasomesa abaana nga bamudduka n'okutandikira awo okutambuza omwana oyo. Ebigezo yabimalako bati yabimala? Teyabikola, baali bakabitandika naye ng'awaka we yatandikira
okutandika okubeera bwatyo eriyo ebintu ebyasangibwa ewaka ebyali nga tebibeerawo. Wasangibwawo ki? Wasangibwawo ku kitooke awo mabbali w'ennyumba yange kapa 2 enzirugavu nga nfu maama enzirugavu ng'erina akabala akeeru mu kyenyi n'enjeru bwettukutuku. Baali bazisaliddewa mu bulago oba baali tebazisala twazisangawo nga nfu. Maama w'abaana ne muto w'ONNO ne bagamba nti kapa zina ne bazikwata ne bagenda ne bakoowa bazisuula. Waayitawo ennaku 2 omwana ono n'atandika ku ssomero okukola ebintu ebyo n'entambula era maama ntambudde bamaseeka ne mbaleeta embalala n'enzijjayo n'entumyawo Tanzania ntambudde maama era nsigadde mu bbanga era okusobola okutuuka wano bantu abaagala omwana ono n'embeera y'oku kyalo gy'abadde abeeramu ne banne be bansobozesezza okutuuka wano. N'enzijanjaba omwana ewaka omukwano guweddewo banne bamwagala ffenna tumwagala ne buli lwafuna ebintu ebyo ate mu ddakiika ntono nnyo n'adda engulu n'atereera nawana atabukiddewo abantu ne balaba abasobodde okulabako. Batabuka abeera atya? Akati tuba tutudde bwe tuti nga bwe tutudde ogenda okulya nga gamba nti Allahu Akbar nange nga nsituka nga nkwata nga nkuba gyankubye nga twiringita nga mukwata eddakiika ntono nnyo nga dda taata tereera munnange amabwagajje mu ebyo kati bwasituka atomera buli kiriwo oba kisenge oba kwefuula oba kinnya ne emyaka egyo 5 n'ekitundu emirimu nagyesonyiwa olw'obulumi bw'omwana wange. Sorry, Tata. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oli ku Star TV program Kkooti Yamaka Mulongo Babirye SAALA gemanya gange tuli wankulu kuko n'emikwano gyange abasobodde okujja abangi bwe bati neyanziza nebaza Katonda olw'obuyambi lw'omutuwadde ate nebaza n'ebyemugenda okukola byesimanyi ebirala. Kyongera okwebaza mikwano gyaffe aba Aero Petroleum mu Jeli, ngera okwebaza Shanta Beauty World enviiri enjala ebizigo bya skin n'ebirala n'okutegeeza mukwano gwange ali ewaka alaba TV. Tibingi byetulaba ne tukaaba bye tusobodde era nti olumu bw'onsanga nga nseka ndeka nseke kubaka akaseera ke mba nsobodde okufuna kukaako okuseka. Nze nkeerera mu bizibu ku makya mu ttuntu bizibu ku rediyo ku bbaluwa bizibu olweggulo ku ssimu bizibu notuuka n'okulogoota n'ekiro. Atuwummulemu katono nnyo tukomewo okyali ku Star TV. Okyali ku Star TV program Kkooti Yamaka Mulongo Babirye SAALA gemanya gange. Tata wangi kyejagala okumanya basoke bampe ku mwana ono katono osibye otya mukwano? Bulungi maama. Osibye otya? Kakati ekintu kino bwe kiba kijja owulira ki? Bwe kiba kijja tuyinza okubeera nga bwe tutudde era oluusi tunyumya tulina emboozi gye tubaddeko nene mpulira ekintu kwegana kibanga ekinyambala ekinyambala nempulira nga bwe kiba kisobose nkoona kwandya ebbali oyagala mugamba nti kijja nkwegayiridde nkwataako n'ate ebiseera ebisinga ntera okubeera nzekka ne tubeera awo ninga Allahu Akbar oba kwegaliwo yaŋŋaa nti oyogedde bwoti ne bwoti ogenda olaba ntomedde oba kyuma oba kisenge oba ntomedde ki oba nguddemu kiki bye bino ebiwundu byonna byondaba nabyo kubanga era ebiwundu tebiwona ate era siyina lunaku lembe nti lwe luno kuba tuyinza obeerawo nga tutudde ogenda olaba konya ekisenge ate ebiwundu ne bisumbuka buto nemba nga sisobola kutambula era sisobola kukwata kintu kyonna kugamba nti nkinyweze era bwe bulumi buno bwendimu ge maziga genkaaba nyene ennaku njereere bwetyo
nze wange emirimu gyayesiba sigamba nti akyakola nga bwe yali. Bakadde bange bonna kwegala emirembe tebalina nange mwennyini kuba kati nakati mpulira n'omutima gunnuma olw'ensonga eyo. Kati Mulonga guge magezi era na wano we tutuuse mikwano gyange be batusondedde kye batusondedde be bakoze kye basobodde okulabika nti tutuuka wano Mulongo. Musaba inshallah tujja kuwona inshallah. Tata wandi wemba nzijanjaba nyabo tukozesa ssente kuba kati nze mmanyi nti abawuliriza bange bagenda okutuuka gyendi nga balemereddwa. nyabo kimanyi nti mwegyo gyonna emyaka obadde ogezaako nga gwe omuntu naye okuza eki nemereddwa naye olemereddwa. nyabo nsaba osabe mikwano gyaffe bonna abali wano abatulaba n'abali ku TV abalaba nyabo bakuyambe nga basajja banno, bakuyambe nga muganda waabwe, bakuyambe nga munnayuganda kuba kyensigazza ekyokukola ekyala si kiraba. bannange baganda bange bali wano bannyinaze abooluganda n'ab'emikwano abannenkana ne bensinga, nsaba nze nali nnyina embeera nga nze gyenkoze natandikira mu gasa ewa Kamulu nenfuna ssente nengula bwenguza obute buki byonna sikyalina nakimu lwa musajja ono nga namwe mumanyi omuzadde ku mwana, naye wentuuse ntuuse okusonderwa era abantu muli balungi nnyo era teri muntu yemalirira. Omusajja ono kati maze omwaka gumu n'ekitundu nga nkozesa ssente z'abantu. Bannaye mbadde mbasaba ayina kumbeera nsinga kumbeera anzirukirire nfune ku tulo nebakeko sikyebaka tubeera mu nnyumba omusajja oyo nembeera nga kutukuli kuye asitudde ebintu byonna mu nju n'ayasa nengula nyina n'atuuka n'okwagala okudduka ewaka nemukumaakuma kubanga musinga ku myaka awo mu amaka tegakyalimu mukwano. Bw'oyita ono omwana nti nsigalirako wano ngende nsaale wali nti taata obwedda wendi kati nkole ntya ng'eyeswala ngisaalira awo. Bannange nsaba kunnyamba, nsaba buyambi, nzize mu maaso gammwe ng'omuntu mbasaba buli omu ayina ku busobozi obusinga wentuuse wano anyambe lilla olwa Katonda kubanga omuntu ye bantu. Akakiimo saba mpole emitwalo 3 ngenda gikuwanga nvudde ku stage tandikirawo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mukwano gwange eno mala gwe kikutteko nga tusobola okwongerezaako kyosigaza kyonna transport wakutwale waka muteeke ebbali. Bw'oba toyina tekiina mutawaana naye nga wawulira nga alina kyayina tukireetera omusajja ono. Omusajja ojja kuwona obugambo obutonotono bw'ongambye tofaayo teweeraliikirira.
by'emizannyo tweyanzeege mikwano okyali ku Star TV programu Kkooti y'amaka Mulongo Babirye SAALA ge mannya gange akange kaakano taata kensuubiza alhamdulillah rabbil alamin bannange nsiimye nnyo bannange mpola taata waliwo abantu abalaba TV n'abatasobodde kubeerawo wano olwaleero wejjiremu mukwano balansi wejjiremu tekiina mutawaana nawaba olina 10 ng'otuwako 3 tetulina mutawaana tweyanziza mukwano nsaba otusomere ku namba y'essimu gwe tuyinza okuwuliziganya naawe ne gwe tuyinza okusindika ka mobile money kuba omulwadde buno tebugenda genda lwaleero kyetusonze kiba kyakulya na kyantambula n'ekisookerwako oba oliawo n'okuweerezewako omutwalo balye kubanga ogenda kwebaka ku sementi ng'ojjanjaba omwana ono n'olwekyo tuba tusaba otusomere ku namba y'essimu gy'olina ennamba yange eri 077 mukaaga 077 kyenda mu mukaaga nkaaga mu mwenda nsanvu tugiddemu 077 mukaaga kyenda mu mukaaga nkaaga mu mwenda nsanvu egenda kuleeta mannya ki Hamdani Kakoza ejja kuleeta Hamdani Kakoza kakati mbadde nsaba neya Airtel mutabani wange agiina oba naye agisome tekiina mutawanira zibeere 2 kubeera gujjo gikwata 075 77 tugiddemu 075 ejja kuleeta mannya ki Kakoza Abudu weebaze ku bantu abo mukwano mwenna abantu mwenna mbeebaza byonna bye mutukoledde yonna gye muvudde gye muyise yonna mbeebaza nga nze Kakoza Abudu era nga mbeebaza Mukama abaddizeewo byonna olinayo n'emikwano gy'okukyalo oba oyagala okwebazaako bonna ab'okukyalo Ssenyange bonna bakwano bange mbeebaza byonna bye batukoledde gye tuvudde yonna bye batusondedde byonna ebituyambye mbeebaza byonna okyali ku Star TV programu Kkooti y'amaka Mulongo Babirye SAALA ge mannya gange nange ku lw'amaka gano neeyanza bonna abasobodde taata musooka musitula ettunga sinnafuna balwadde balala no ligende ebizibu by'abalala mubiveeko ati bwe muba mugenda munyweze bulungi kuba kapa ezo ziyinza okuba nga tezaafa kapa ziyinza okuba engeri gye zaali 2 nga waliwo emu eyinza okutusanga mu kkubo ne kano kaakano inshallah olunaku lumu Abudu tuli mukomyawo nga z'okwebaza abantu abali ewankulukuku n'abalaba Star TV n'abalimu w'omuyambi nyina okukkiriza era nze nzikiriza Mukama Katonda aleete okugezesa kungi nga bwentyo gwe ngamba ali ewaka ngowooza ekyemisana kiganye musajja ndesse mu nnyumba emirimu giganye ewaffe bankyawa bakukyawa naye okyali mulamu ekyokulya kibuze naye olina emikono n'amagulu ekyoyinza okukeera ku makya n'oyoza engoye z'abantu n'ofuna ssente naye ekintu ky'obulwadde kyo kiba kinene ate ffe abaali bajjanjabyeko obulwadde obutandika nga muzeeyi bwatunyumiriza ate ffe tubumanyi olwazanga obulwadde n'oba mu ddwaliro emulago nga butegeerekeka n'otalwazanga bulwadde nga ne gye bakujjanjabira otya okugambayo abantu nti munsange wano neyanziza nnyo neyanzeege ate katufuna abalwadde abalala tukyali wankulukuku okyali ku Kkooti y'amaka n'Omulongo Babirye SAALA katukomewo